Omulimu gw'endongo gwe gumu ku egyo oli gy'atajja kukulimba nti asobola okwewala okusula ebweru ate ng'obwongo buggule okugoberera bye bakola. Herbert Kityamuweesi amanyiddwa nga Crystal Panda ne Sharon Najjuma eyeeyita DJ Roshani be bamu ku bantu abali mu mulimu guno nga tebeebaka kimala nga bayayaana okutuukana n'ebyenfuna bya Uganda ebikyuka ng'obudde. Ababiri bagamba nti obudde bwe bafuna mu kiro okuwummula butono ddala. Obanga oli muvubuka mukozi muyiribi ngaffe ate nga bumanye eggwanga lyaffe nti tosobola kudipendinga ku mulimu gumu. Nze sijjukira lunaku lwe nasembayo okwebaka ssaawa zisukka 4 oba 5. Amazima 8 nyizo basiguweza kubanga n'olusi kidipendinga ennaku nga omanyi nti kati ku weekend tukola nnyo abakola mu bidongo. Bano bagamba nti engeri gye bateebakira ssaawa abakugu ze bakuutira abantu waliwo ekiseera we batuuka obulamu ne bawulira nga buganye. Oduuka ekiseera ng'omutwe gukuluma ne bwogezaako okwebbaka nga n'oto tetujja kuba bamanyira kiri. Kyobola abayimbi abamu nti agezaako bambi neebakako emisana naye nga tasobola. Kyobola bontirakira ku makya n'abaako byakozesa afuna otulo naye nga tuganye n'amira empeke nga tuganye. Ebisanyukirwamu Women's Day we yatuuka baali bagala eyo theme nti Ladies Day. So kati twali nnyo busy era nkimanyi ba MCs abakazi ne ba DJs abakazi kolo olunaku baali nnyo busy. So kati kolo after that I overworked because I had like 3 gigs ate nga teziri mu area yemu. Kati next day nakeera ng'omusujja gunnuma nnyo. Nengende wa musawo engeri yali amanyi byenkola kati yambuza symptoms. Nanze mpulira musujja kubanga nali nkakana n'okangana nali sirina na kintu nsobola kukwata. Okusinziira ku bakugu abantu nga Kityamuweesi ne Najjuma balemererwa okwawula obulamu bwa bulijjo n'emirimu ekibaviirako okwessa mu bulabe obw'obutawummula kimala. Kaibo Muzamiru ng'ono mukugu mu kubudaabuda abantu mu Mental Health Uganda agamba nti abantu nga bano abafuna obuzibu nga buvudde ku buteebaka kimala beeyongedde nga mu bano mulimu n'abaana abato. Ku lw'okuba nti balina ebintu ebibeetooloddeko bingi beeraliikirira enkya n'alyaki n'aweerera ki n'abaana neyimirizaawo nti obujjanjabi bizinensi yange egenda bweti tetambula bulungi ne mu nsoma y'abaana birabika kubanga bijvaayo mu bulamu obwa bulijjo ogenda okutunuulira omwana nga takyasoma bulungi kuba tawummula kimala alina homework ali wano n'ali wano. Olw'okwagala okutuukiriza ebiruubirirwa by'obulamu weesanga nga bangi tebalina kukkiriza nti n'enkya nalwo lunaku ekiviiriddeko abamu okukosa obwongo bwabwe. Bo bamanyi nti okukola ennyo onoofuna ssente kye kikuleetera okubeera nga weeyagala naye ate weerabidde nti gwe obulamu bwo nga bwo obukola ssente ye gwe injini naye ate yo injini togirabirira. Ebintu ebitwetoolodde ng'amasimu bangi tetumanyi we galina kukoma era twesanga tuyingidde nago mu buliri era bangi badde okwo ne banyiga obwongo ne buzikira bwokka. Kati obwongo ne bukipinga weke nga bugenda bwadjustinga mpola mpola nti essaawa zino mba sinnabakwebaka isibye enkola kati nnakubeera ku ssimu. Kati bw'abeera ku ssimu ennyo obwongo nabwo nga bufa. Kaibo alambulula nti otulo kya butonde era singa tofuna tumala weetegeke omubiri gw'okweyisa bwe guti mu lunaku. Abeera tali odale aluzinga order nti ne kyeyali badde ategese mu budde atandika kuwammanta buwammansi kubanga teyeetegese bulungi era omubiri tegwawumudde bulungi. Ekyokubiri omulengera ng'ali adoozinga oluusi abeera absent minded. Osobola okulaba obubonero obwo omuntu oyo omubuuza kino n'abeera nga atawulidde kubanga teyawummudde kimala. Ogenda okulaba n'omuntu omulala nga bye yali ateko okukola obulungi tebikyavaayo ayabadde aperforming obulungi abeera mu kuwummula oluusi ng'asumagiramu adoozingamu oluusi ojja musanga ng'awulira buli kaseera ayayuuya omubiri munafunafu obo bonna bonna bubonero bulaga nti omubiri gw'omuntu oyo gulina kye gubulako. Embeera eno ey'obuteebaka kimala Nambassa agamba ereetedde bangi okukola ensobi ku mirimu nga waliwo n'abagobeddwa naye omuntu atawummula kimala okusinziira ku bakugu buzibu ki obunene bw'abayolekedde mu dda. Obwongo buba bukooye ku makya okeera ozuukuse nga toyagala kuva mu buliri otuuse ku mulimu olina fatigue toyagala kukola oba oluusi okola naye nga olaba ebintu tebitambula bulungi. Ogenda kwesanga ng'otandise okukozesa ebiragalalagala ng'abavubuka ogenda kwesanga ng'otandise okunywa omwenge because kyo nga kyo kigenda kuleetera stress. So abantu abamu bafuna obulwadde bw'obwongo waliwo kye tuyita insomnia okubeera nga
teweebako okipinga weeko olunaku ekiro kiramba instead of okwebaka oluusi awutulo ne tukutwala nga n'obudde bukya ate nga bwe budde bwe muba olina okukola ki okuzuukukiramu kuba oluusi bikosa amaka bw'abeera mufumbo relationship efa eyawaka abaana babadde ayogerezeganya nab'ewaka nga anyumya nabo bulungi enkolagana efa kubanga buli kaseera abeera n'akasunguyira. Okukola dduyiro buli lunaku naddala eri oyo akaluubirizibwa okwebaka okweggyako amasimu ng'oyingidde obuliri okuggyako amataala naddala mu kisenge mu kiseera ekyokwebaka okwebaka mu buliri obuyonjo okumanya nti n'enkya lunaku okukendeeza ku birowoozo naddala ng'oli mu buliri bye bimu ku bisobola okuyamba omuntu okuwummula ekimala n'osobola okutambuza obulungi olunaku lwo ssaako okwewala embeera ennyingi okukosa obwongo.